Abantu 224 be bajjayo empapula okuvuganya ku kifo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga wabula ng'omuwendo guno gwawawaza amatu g'Abannayuganda n'abalondooli ebyobufuzi ate bwe kituuse mu kuzzaayo empapula zino ne bikyukamu nga kati okusinziira akakiiko k'ebyokulonda abantu 18 bokka be baakazzaayo emikono gy'abalonzi ababasemba okuvuganya ku kifo kino mu kalulu ka 2026. Mubazizzaayo emikono kuliko Kimuko Fred Wakuli ng'ono talina kibiina kya byabufuzi kyonna, Yoweri Kaguta Museveni owa NRM, Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP, Nathan Nandala Mafaabi owa FDC, Mubaraka Munyagwa owa Common Man's Party n'abalala, era nga kati bano balindiridde ebbaluwa ekakasa emikono gyabwe nti mituufu olwo beeyongereyo ku mutendera oguddako. I have all the resources, I have all the capacity to canvass and have all of you vote for me and take over this country come 2026. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Muchunguzi atubulidde nti ku bantu 224 abajjayo empapula zino 18 bokka be bakakomyawo emikono egibasemba okuvuganya ku kifo kino ng'abasigadde tebannakomawo. Ate nga mu abo 8 bazireese ku bibiina by'obufuzi, abalala 10 ne bazireeta ku Rwanda Munigina. Muchunguzi agamba nti mu kiseera kino bamaze dda okuyungula ttiimu y'abantu abali mu kwekenneenya emikono egyaleeteddwa abantu bano okwekenneenya ensobi, era abo abaana babayiseemu baakuweebwa ebbaluwa ebakkiriza okweyongerayo mu lwokaano luno. Bwe bamaliriza okuyita mu siginicha ezo zonna ne basanga ng'oziweza emikono giweza 98, oyo abamaze okuzigireeta bamuwa certificate ng'emuwa olukusa olw'okweyongerayo okugenda n'asasula ssente bukadde 2 n'atereeza ebintu byonna ebyetaagisa n'ajja nnaku z'omwezi 23 n'24 okusunsulwamu. Muchunguzi atubulidde nti bamativu nti akaseera akakiiko ke kaateekawo okusunsuliramu bano abeegwanyiza entebe ennene kanaagenda okutuuka nga bamaze okwekenneenya emikono gy'abantu bano bonna. So akakiiko kamanyire ddala kalina obukakafu nti kalina obusobozi, kalina abakozi, kalina tekinologiya esobola okusunsulamu neyita mu particulars ezo details ezo neeraba nti nga tetunatuuka ku lunaku olw'okusunsulamu nga tumaze already okubuulira abo abalina emikono egiwera. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba omuwendo omutuufu ogunayita mu kakungunta k'akakiiko kano olwo beeyongereyo n'okuvuganya ku kifo ky'entebe ennene Bannayuganda kwe banaalonda anaabakulembera emyaka 5 egiddako. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika.